Jega twete ensonga esembayo National Unity Platform giweza kati emyezi ebiri wichanga esajja kulo okuva mu kibiina oba mu kisinde kya People Power. Of course nsonga nyinyi nnyo abantu zibadde balubirira okulaba nti wabana baneetegerezebwa oba teekawundi sport okukkiriza ddala kituufu bali ready okubeera nga batwala obukulembeze bw'eggwanga mu maaso. In just 2 months bingi ebihappeninga mu kibiina ekyo nga tunajja ku debate eriwo ey'ekibiina Kibalama versus NUP kakati tutusana byogerako before the 16th of October okutegeera before the verdict naye kikulu the vetting process ogenda maaso okubeera nga balonda abakulembeze so si abantu banene nti People Power prevailing no balina engeri gye bakikolamu nti waliwo akakiiko akateekebwa okubeera nkavetinga oba nkasunsula abantu bano very good bangi nnyo abazze basunsulwa bangi abazze bafuna card era mixed reactions w'amaloboozi ag'enjawulo gazigabaawo gamba gamba nti tekyakoleddwa mu bulambulukufu it wasn't free and fair kwaba abasinga no ddala mwe muli bannakatemba abayimbi oba abantu abali mu art industry tosobola kubanenya olw'ensonga nti 2017 Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo neyesimba ku kifo ky'obubaka bwa Parliament Kyadondo East bangi yabakkiriza ddala kituufu mu industry eyo basobola okubeerako ekyenjawulo kye bakola ku byobufuzi bya Uganda. Wowulira bino nga bangi nnyo bakabatwawa nga baga nti nza okubeera nga byabaddemu ensimbi abamu ne babasaba ebintu ebyenjawulo okusinga ddala abakyala those allegations era nti process yabadde very very clear abantu abaluubira okutwala obukulembeze mu maaso bagenda kubeera nga kino bakikola batya kubeera nga babikyusa era are they ready oba bagenda kubeera nga tudda nti tukyusa UNP naye nga kigenda sigala the National Resistance Movement nga si ngena better platform egenda okusupportinga the resistance movement ebaddewo katandikire wo Jacob Omutuuze briefly nga sinagenda mu bwangu gw'omu ku baagenda mu National Unity Platform naye briefly sooka otegeeze mu Uganda kiki ekyali kikututte ekyantwala mu tekyali about card kyali about endowooza ennyonta eya buli Munnayuganda ali mu Uganda yeetaaga NUP ebigendererwa byayo byakukeera ku makya kuteeka ssuubi ppya mu Bannayuganda naye essaawa zino wenjogerera nti w'otunulira NUP ng'ekibiina kyempagira nganza omuntu kwange gwe gusoose kyekibiina kyensoose okubeera nakyo mu bulamu bwange era I think kyekijja okusembayo mu bulamu bwange nganza omuntu because wenatunulira ebigendererwa byakyo byampawa muka byandeeta okuzuukuka okuva mu comfort zone okuva mu buliri bwange gye mbadde ngamba tebinkwatako because politics ekintu kyenali siwa nnyo budde ngamba tebinkwatako as long as omwana nga alina emmere as long as nfuna ekyokulya as long as sasula rent as long as sasula mafuta mu motoka yange nentambula nenkola nagenda okukeera ku makya okwetegereza gamba tekiri about me kiri about Bannayuganda. Abannayuganda beetaaga ekintu ekipya. Abannayuganda beetaaga obwetwaze obulimu eddembe. Abannayuganda beetaaga obwetwaze nga buli muntu yena aweebwa equal rights. Kikyasinga okuntwala mu NUP. Wenatuuka eyo Biden asigala nakwesimbawo naye ekirowoozo nakifuna mba ku radio nali nkola kiro nsanga omukyala mu division yange agenda kuzaala ng'alina okujja mu kisenyi abali ku defense banoonya mmotoka saa 9 ogw'ekiro wenamusanga ne muteeka mu mmotoka mu process eyo kyandaga nti nina erinnya naye sirikozeseza kuyamba division mwensula wenamutuusa wankulukuku waliwo eddwaliro lya KCC omukazi naga nti eddoboozi lifaanana omuvubuka akola ku radio nengamba yonna gye ntambulira buntaga eddoboozi lifaanana omuvubuka akola ku radio nenga kati nkola ku radio nina eddoboozi naye kiki kyennyambye Bannayuganda kiki bagenda okukeera ku makya okunzijukirako ng'ogyeko okuba radio okuba music okuwa abantu motivation biki bagenda kunzijukirako ki nenga I need to wake up nina okukeera ku makya okulwanira Bannayuganda nina okukeera ku makya okulwanira division yange naye wenatuuka mu NUP ekyasinga okuneewuunyisa nti abakulembeze bano tubanenya naye tubanenya ekitono wenatuuka mu NUP Honorable Kyagulanyi sigala namunenya ngenda munenya kitono katutandikirawo kati nnyo katukome mu kitundu kino ekisembayo
kwongera okutegeera biki byasanga mu National Unity Platform. DJ Jacob Omutuuze, then ntegene Dr. Stella Nyanzi. We twategeera nti ajje empapula both mu FDC ne people power. Na utegeza nti ye kibina bwe kizze. Yawa akiriza mu people power so sino era ndowooza y'ebyobufuzi ya Forum for Democratic Change era kyekibiina kikyawagira alina ebintu byeyawona Ebiri keekomero Televo kyayinange Moses wamala programu Ebiri njagala okwongera okutegeeza nti omwaka 2021 okusalawo kuli mu ngalo zo kyengenda okubeera nga nkola nzera ekintu essaawa n'eno kyakubeera nga nyongera okuleeta abantu ab'enjawulo abali mu bukulembeze n'abo abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo okubeera nga tubateeka ku minzaani okwongera okutegeera bukyawe bagenda okutegeeza eggwanga Uganda sebirowoozo byabwe by'obufuzi saako ne plans oba agenda n'ebirooto oba ebiruubirwa bibalina eri eggwanga lyabwe Uganda. So tujja baleeta okusalawo okuli gy'oli nze kyange kyakukola mu kintu kimu kyenga every time nti I ask truthful and relevant questions to those in power plus the ones eyeing the latter. So nja kubeera nga ngukola 2021 atuukira gwe ng'omanyi ddala kitufaanira agwanidde okulondebwa n'ogwanidde okuyanga osuula. Wetugende mukumulako mbadde nkyali ne akugizibwe Jacob oba Jacob Omutuuze okwongera okutegeera byasanga weyabesinkana mu kibiina kya National Unity Platform bangi abakigendamu okusinga ddala abali mu art industry bakaaba engeri akakumunta oba akakumunta gye kaabasuulamu vetting process okubeera nga bakwatirira ekibiina ekyo bendera ku bifo ebyenjawulo. Jacob tugenda mukumulako olisa statement n'ogamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu wa Bobi Wine nti tomunenya nakumunenya lwaki omwaki sinenya ensonga ki ebisa ebisinga obungi sinenya nganze Jacob sinenya President Yoweri Museveni sinenya Bobi Wine okusinzira we nayingira nentegeera nemmanya nti abantu abo waliwo abantu abakontrolinga bamafia ababeetoolodde abagaana okuwaayo amazima n'obwenkanya nti ng'okyalina bamafia abakwetoolodde wenagenda ku vetting tebankubira simu ogwasooka omu ku bafaani bange yangamba Jacob Omutuuze mwana twine batu vetting naye sinaakulabako nemuga vetting ya leero tekisoboka kuba vetting ya leero roadmap waito gino oba engeri lekinchoba ina wagenda okuregisteringa okubagamba nti ngenda kwesiba kuyagundo mbadde nsaba kalinga flag bearer ya no bagamba tujja kuweza email okukukubira they never bothered calling me esimu bagina ne email baji yo namba abina okutuuka eri nga abagenda okunvetinga ba DP block DP block egera okera kumacho kuvetinga nesashwanga kikulu nenzikiriza okunvetinga ogwasooka ogwokubiri still balanko postinga posts zenjawulo abesimbiye ku kadi zenjawulo ekifo kinalina esimbiye oba kinalisa okubeera flag bearer nibagano kipostinga paka kati tibakipostinganga nenge ekifo ekyo mu nkuubo yonna gyembera mudamwaya bakitunda $9,000,000 bakiguza omuntu era bino ebintu byekugamba nabigambako buli muntu gwomanya ow'amaanyi okuleka Bobi Wine sategera musumbuwa because namanya nti omuntu obeera omukulembeze ebintu binyiwe otunulira kyekinaga sikyanenya bakulembeze tetuyinza okera kumanya okunenya President Museveni gwa wakyaluddewo naye abantu abamwetuludde bamuletedde okulwawo abantu abo olina okukera kumanya okwejjako katwogera mu nuupu bantu banyi banjingidde Honorable Kyagulanyi naye nga mwana watusi alina obuzibu obuzibu buli lunaku abantu abeefula abanuupu abeefula baagala enkyukakyuka naye ng'ate enkyukakyuka gye baagala bo baagala kwekkusa kintu kyabwe tebaagala keera ku makya kolera Uganda baagala kubeera mu kazannyo kaabwe mu matatu gaabwe beekubajje ne bajeddiza okitegeera ne beebuuka ne bakola biki okitegeera abantu bwe batyo so tumala okuvetingibwa ogwasooka ne tugenda kifo wekigaana okutimbibwa bagamba olina okukola apiiri obabuuze lwaki ekifo ekyo tekitimbiddwa okutuuka ku nnupu bagamba ekifo ekyo I think Jacob gwe wakufunye tiketi blablabla ogenda okuddeeta ajja gifuna tiketi eyo tugimanyi nanyini wayo alina ogitwala kankubeeko akasisa nti waliwo omuntu onosonyi omwogera ku program bamwita Cedric yawangula tiketi ya kubeera meya wa division yaffe yonna naye gye twafundikidde tiketi nebagimujjako ne bagiwa omuntu omulala twageza okuddamu okulaba ng'ate gwe bagiwadde Cedric bagimuddiza kale kwegamba kiri
balinga bali mu mpiki asinga high stake gwe bagenda naye bw'obanga toyina high stake nyingi tebajja kugenda naawe. So ebintu oba toyina sente in brief wekyatuuse tetukyakolera Uganda tukolera nsawo zaffe kyekinyanga nti naye gono olina okukeera ku makya okwebereramu olina okukeera ku makya okumanya kiki kyotomedde kyoyingiriramu. Yes nope kibiina kito kikyakula but abantu bakiyingiddemu abasinga obungi bali ku mission ya kisuula ate nga bo bagenda kisuula batandise dda okisuula batandise dda okikolera okisimira international but sure olowooza obutagabanako obubaka buno na Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine teri kyatamanyi kimuyambawo bwekimanyi nga omanyi nti mbamu ebintu ebimu birina okubeera sensitive naddala ng'ovaayo nti oli mukulembeze ogenda olina okulivinga example y'abantu bogenda okukeera ku makya okutwala si buli muntu kintu kyonna kyajja kukeera ku makya ave yakyogereko ne mulimu ebintu byokuna okulabira kama oli otegeera nogaa nti kino ekintu kiriwo ekiti kati next time njize oguddako nja kukola kiriwo ekiti kati nange next time njize yes ndi wanup siriddamu keera ku makya kusaba nti oba tugeze ekisanja ekiddako nga kiwedde nti ngende nsabe nova nja kujja nga independent. Okuzzaako emabega flashback nzijukira waliwo ebigambo byayitingana ku social media obubaka bwali oyogerako abantu byebatwala nti byali contrary ku by then nzijukira yali people power not actually NUP as of now abantu ne babitwala nti kiyinza okubeera nga weewaawo kiyinza okuba era kyanyiza abantu abamu mu kibiina oba mu kisinde by then osuubira biyinza okuba nga bibya resurface nze oba byakomyewo okubeera nga bikulemesa okubeera nga otwala oba okwatira nup bendera byonna byebimu netwala mu verdict nakyo kyajja omuntu yambuuza oli against people power okolera Museveni nze mukama kansogerako nze nkolera Museveni President Museveni muwa ekitiibwa kubanga mukulembeze wa Uganda naye ate nfa nnyo buli kimu kyengenda okukeera ku makya okwogera namubuuza oli maama koyenangamba ndi maama olina abaana koye nina abaana nemugamba nze ekyanyombya si kuba nti mpakanya ekisinde kya people power ekyanyombya kukwata mwana wange mupostinga nti namufunisa olubuto nemusiga sirimu kugwa tamanyi bulungi okubeera single father onzo ekitwala for granted nti si gwasoose okubeera n'omwana naye omwana wange bamusulira alina omwezi gumu kati saawa zino alina emyaka 13 ategeera omwana wange yajja n'essimu n'angamba daddi biki bino wandeepinga since speaking oli muzadde omuntu omwana najja n'agamba ali mu senior 2 nti wamuleepinga reaction kijoyinza okukeera ku makya okukola. I value buli muntu yenna ebirowoozo bye nenjagala nnyo omuntu njagala obukulembeze obumpa eddembe eryokuwa nga njogera ekyempulira mu mutima njagala nnyo obukulembeze busobola okukeera ku makya okuwa omwana wange ekitiibwa bw'oba tosobola kukeera ku makya kuwa omwana wange ekitiibwa kiba kitegeeza nti no naawe kyolwanira tokimanyi ekitiibwa empisa zitandikira mugga omuntu bw'okwata omwana ali innocent nga ne bayibuli emwogerako nti muleke ajje gyendi kubanga ye talina kyamanyi n'omuteeka mu bintu by'abantu abakulu nze okunvuma sikinako tabu because nga we nagambye mu programu eno nzize nvumibwa n'omukyala yanneeteka emyezi omwenda yanvumanga ne matata yanvumanga ne bangoba ewaka but at the end of the day I stand out never proving wrong that nze ndi muntu wanjawulo si kera kumaja kutwala ebintu by'abantu ng'ekintu ekikulu ntwala ebintu bya Katonda ng'ekintu ekikulu so wenavaayo nenjogera kinayogera nebigoyenga viral abantu babifula nesaza kati bakyanvuma because bwembera ku TV nkyogera nnyo nti kyanyombesa kutaasa ddembe lya mwana wange buli muzadde yenna ne Dr. Stella Nyanzi omukwatira ku mwana sisuubira nti asobola okubeera musanyufu so okera kumakya n'ompostingira omwana wange n'omuwemula ng'omwana mukulu ayina ba ogiz tata wakola ku radio tata wa amanyikibwa ne bagina muweereza ekintu ku WhatsApp ensonga kinamujja ku WhatsApp ne Facebook nemugasaga kuddamu bibeereko okitegeera kyekyo kyasinga wenatuuka mu vetting bakimbuuza nemubuuza olina omwana ko ye nina omwana watenga omwana omukutte nemuteeka ku Facebook yange nemugamba tata we yamuleepinga owulira otya mpulira bubi kati ekyo kyowulira obubi kyenawulira manyi kiyinza okuba nga kyabakosa naye nze sizze keera ku makya ne munyima kaadi ngenda kuddamu nesimbewo kubanga ekigendera kyange nkimanyi
njaga kolera munamwaya maze myaka 17 njaga gikolera n'ebintu byensubi ebyandibadde bikolebwa batata baffe oba baganda baffe abadde mu bukulembeze obwo bintu bingi nnyo byenina mu plani zange nganza omuntu byenzize ndaba nga nsomeseko wa Uganda katonda wabampadde chance byemmanyi bisobola okukolebwa mu bunamwaya nebiganywa buli muntu yenna era baatuka okumbuza ekyo ne bapanguluka bona nagera okulaba nga ninganga abamazeeko eddembe because I think oba ndithirete mu bantu simanyi oba I think oba nkitwale ntya how can I tell it amazima gukabakayo boyogera kyowulira boyogera amazima gakaawa because ebintu biri reality kadi bazitunda kyo kimanyigibwa sinze nzekka kati genda ku page ya Nope official page onoonye chairman wa division already registered Mwezi commissioner neti bamuteekangawo bamukweka omewa ki bamukweka tebamutimbangako ntino yono gwe tuwadde mbunamaya agenda okukwata agenda okukwera flag bearer wa Nope bamukweka nenga already ya registered dda tugenda kubeera naye mu LCM naye public tebagigambanga lwaki bikulaga ki mu maaso nga abaliyo bagamba nti baluubirira kubeera nga bakyusa obukulembeze era nawe oli omu kwabo nti ate onava nti you don't need change ogyetaaga bino biraga ki mu maaso nze neetaaga change kyova ntunja kera kumakyapagire Bobi Wine okuli kubanga Honorable Kyagulanyi okuleta change mu Uganda but still kinkatako okubulya mu Uganda amazima nti ekintu abantu abasinga obungi okulemesa abantu change kitandika mu bantu ab'enjawulo abali mu bibiina kati ng'ekibiina kyaffe kya Nope kirimu abantu bangi nnyo abali stagnant abafula ebyobufuzi business nga tata nekojja baani bikizibu bonna balya ku ekyo bazanya emipiira gyabwe wayitamu wano asika bayisise bwe bati bwe bali nenze kinkatako okwogera kyempulira amazima gempulira tigonagena kyekino kisaanidde okwogera kubanga kyekituufu era bakimanyi era tewali kijakera kumacha kukyukibwa because Uganda yeeyo omuntu alina obusobozi bamubuusa amaaso ne bagenda n'oligo banaakera kumacha okunywerera ku ntoli because nga nagenze badde mu industry ya radio nga sibirimu bya politics babuuza ajja kuba yavuddewa yiwa akyagala kuyingira mu bunamwaya kubanga bunamwaya yaffe waki tetujja gimuwa konze njagifuna even if njidde ku kadi ya Nope even if sijiddeko njagifuna ate njagitereza bunamwaya nganze manyi byetaaga nganze ibade mukola ngama abaje badde mu banga ddene tubawadde chance muli bakulu baffe ne muganyukira ku macha okukyusa kati ekisera naffe twekwatiremu ekituufu kyekiwa do you feel frustrated, disappointed or aggrieved? Ekituufu kyekiwa I'm not disappointed namanya nti ekintu kyenyingiddemu kirimu ebintu bingi kirimu okusaddaaka obulamu bwo for the sake of omuntu wa wansi kirimu okera ku macha okuba nga ogenda kuvumirwa ogenda kuwayizibwa ogenda kukolebwa buli kimu ekyekisiru byinzize ndaba ngembadde journalist mbadde mbimanyi abamu bakozesa bana journalist bannaffe otulwanyisa olina omusanga nakugerako ekigambo n'omuntu n'ogamba ono omuntu mbadde nkola naye ninakugerako ekigambo kiki ekintu kinalimyemu kimanyi so sorry disappointed just nafuna smile nengamba wow kinali predicting ze kituukiridde kituufu kinalowooza nera njuko okujjukira saagenda for the sake of nti njagala kadi yaabwe nagenda for the sake of ebigendero ebirungi kyova asajja kera kumacha ko agamba muntu nti webereremu ngolonda Honorable Bobi Wine ku bukulembeze bwa Uganda. So Robert Kyagulanyi and Bobi Wine yo kyamwagira era ojja kumulonda nkyamwagira kuba gisi yeta ina tabu yeta ina buzibu nga yo omuntu obuzibu buli ku bantu abamwetolodde kyekina gande sinenya President Museveni ayinza okubanga yeta ina na tabu nga yo omuntu naye abantu abazanye empiki omulemezaawo tugenda tunatokera ebigabo bingi nnyo ne mu parliament mulimu abantu abameze emyaka 10 nga mu parliament omu tavaayo akozesa sente z'omu obusoro okera ku kyokubba akalulu mwe bali mu parliament ne tubafaako tutulidde muntu ogu naye omuntu oyo alina abantu abamusupportinga era ebintu bingi ebiyisibwa mu parliament ng'obugikwatako ne bagikwatako ne bane bagikwatako ba MP baffe betusindikayo era nze bakuba muntu nga nonda
nga nze alimu bannayuganda bangi buli MP ali mu parliament bagikwatako simuzaayo kubanga balya ssente ne bagikwatako waki ate mba muzaayo agende n'ezo era nze ngamba nnyo buli kristo ngomanyi oli ku Delta TV tulonda MP mukadde londa MP omupya Stella Nyanzi musindikeyo abacyankalanyi ebyokudda kugikwatakwata abacyankalanyi sindikayo omuntu omupya anasobola okulwanirira ng'omuntu. All right, nja kuddayo okumpa obaka obusembayo. Dr. Stella, bw'owulira ebigambo bya Jacob simanyi oba ironically otula nodda wali n'oseka noga nti nawona yawona Dr. Stella yawona. Omanyi bannaalongo tuli special nti ebiseera ebisinga obugazi bwaffe buleeta bibiri so bambi nsoose nennakuwalirako omuteesa munnange kubanga bikwasa ennaku okwagala kwalina eri Bobi Wine kwekwagala ndowooza nange kwennina ate ye akugizibwe nze Nyanzi muwala wa Nyanzi kika kyange kya Mbogo tinina ne ka special oli muyita kabulaza kana kabulaza kange katoka kyagulanyako okay nti saidi emu pulira ennaku neŋŋamba kino kyetutuuseeko ddala kyekyo ekisinde kyaffe ekya people power ze kyenasigalamu neŋŋaana okuyingira nagamba nze ndi mukikyala mukulu sijja kwesiba nappi ne banyiigira naye eŋŋombo ya nappi kulaga buto omwana omuto gwe basiba nappi aleme kweyonoona ennaku zino bakweza pampers naye olito okwezanga nappi omwana nomuteekako ekikwansi nkyolabira ddala bambi babebi ogambye ekibiina kito babebi batagala butagazi tebanana kutandika kwavula besibe nappi banywere yeŋŋombe eyo gye nakozesa ne bankyawa nnyo naye njagala kwebaza oba Katonda ki aleese ebintu bino ne tubiraba leero ku ludda olumu nnakuwala ku ludda olulala bwe nzijukira bwe baatufubutula kabulaza yagenda n'agamba nti oba oli mu nuupu oli ku lwaffe beera mu nuupu oba toli ku lwaffe n'atufubutula ffe abaali bagambye nti nze ndi wa FDC sigenda kuva mu FDC naye ndi munnakisinde tulivimba mu Uganda empya nennemerako yatufubutula naga nti n'abuzaabuza bannayuganda kubanga nze kyendabawo leero tension kyeki conflict obutakwatagana wakati w'ekisinde kya people power ne party ya National Unity Platform okay nti ekisinde kyali very informal twetaaga kuwandiisibwa bano beetaaga okubawandiisa twetaaga amateeka gafuga kisinde bano beetaaga amateeka twetaaga process zisunsula abantu bano beetaaga okusunsulibwa okay nekibeera nti omwana omuto omuwadde amaanyi mangi era asaasira nnyo mase walukamba bambi nkusaasira mukyala munnange njagala mumusanyukirako yafuna ekifo yakulira akakiiko we bafubutula mukwano gwange ono we bafubutula Kazitunde what's his name ono gwe bagamba nti abadde avuganya ate era mukaako erinnya libadde ligenze weebale nnyo webafutula mukaako ne bavuwa omukyalo nekifo ffe abali mu feminist movement ne tusanyuka nnyo naye akatogo akali mu vetting process ono ayogedde ku ssente nti okufuna endorsement nayagala nnyo endorsement ya people power naye mbabuuza nti naye kaakati bwe muba mufuuse nuupu mugenda kuddamu abantu baleete endorsement application empya bagenda kuleeta expression form empya nebuuza Jacob ono nti mwaleeta expression form empya tebazireeta abakozesa zaffe eza people power zetwaleeta nti bwagamba nti ye tebamukubira ssimu nange tebankubira ng'ate nga naleeta eza people power olaba nti processes za movement ne processes za NUP party zitandise okukontana zikonflictinga ombuuzizza nti ndi wano nsanyuka ndi mu bakubira kalyonso miro kajanjalo bambi ku saidi emu mbakubira kalyonso kubanga bwe nagaana okwetaba okwegatta ku kibiina kya NUP bampita malaya political prostitute mulabe abadde atwagala ko bwagazi buganzi abadde ayagala tukozesa abadde nnyonnyonnyo okay
ne banvuma nengamba naye nedda ze ndi munnakisinde batugamba tujje nga tuli bakisinde era ne batugamba pate yo togivaamu setaaga pate bbiri okay olw'okuba navumibwa bwe nabuuza structures ziriwa nembuuza ebya constitution nembuuza ebya ekibiina kyatandise kitya banvuma nnyo kati olaba bali mu kooti olw'etteeka lya subjudice sigenda kukwata ku musango guli mu kooti naye tuzze tulaba nuupu ng'erina ebintu bingi ebitandibadde obukyafu bungi kyeyandibadde ate abakubira akalyonso nti mwali mulowooza mugenda mu ggulu naye muli mu geyeena ate neesanga nkutte ku ttama ne ngamba baabwe so wawona akugizibwe wange ng'olabye miliyoni 9 omusajja agambye nti ekifo kye oli yasasula miliyoni 9 kati nayinza okuba yasasula ng'alimu olu people power naye nze nina mikwano gyange bangi abali mu nuupu ng'omusajja gwe bawadde kaadi wa NRM wa yellow aba NRM be baguze kaadi nekibeera nti either oyina ssente ate ssente ezo za NRM oba oyina akakwate ku bakulembeze abakulu bw'oba omukyala weegatteko ne chairman Nyanzi bwempulira bw'oba omusajja leeta ebisente obimuyiire bwe kitaba kyo funa engeri gy'ofuna obuganzi eri bano Joe Lusennyonyi teyeeyisaawo yekka yeeyisaawo ne structure ye nekibeera nti ono wa LC3 LC bakansala bonna ajja n'ababe bw'aba abataddewo gwanyo beesimbako oba ompulira oba tulina ssente kozesa thigh power abakyala tulina thigh power nga baku thigh power afunayo abakulu g'obaogabira ojja kugira wuyitewo kaakati nekibeera nti obusosoze either we ogula buguzi kuganja endorsement bakuwe flaga oba olina okusosolebwa olw'oluganda bw'omukwano nekibeera nti conflicts nyingi disputes nyingi nayita ekamokyawo nindaba ambulance ngezze nindaba nga bayoola abaana nti eŋŋumi n'ebikonde ebiri bwalize nawona booti ekikondi ng'okubira kikalulu okay okuwalaŋŋana okwesosola ebigambo bifiisa ebigambo mpulirayo n'abagenzi mu makooti okay so bw'oŋŋamba nti Stella Nyanzi wawona bambi nawona ekibambulira tulwanyisa Museveni ate tulwanyise bano abalina ebimaali tulwanyise bannaffe nekibeera nti Jacob kyeyagambye nuupu oba abagiyingiddemu bangi tebali ku struggle ya bununuzi naye baagala bifo bebonoonye ekintu kyaffe kiri people power kyeyali ereese era singa ndi wakuwabula lwakuba tebakyayagala mbawabule ate ze buli byembagamba ngenda okulaba nga mbasaabagamba nandyagadde tuddeyo ku nkola ya people power kiyinza okuba obudde buyise naye ndowooza nti kabulaza wange ow'ekitiibwa Honorable Kyagulanyi Ssentamu yali ayagala asigaze relevance yabala ono yagambye byampiki n'agamba ne kantaana ne siyitamu mu 2021 kambeere n'ekibiina bwe ntwalayo ba MP bangi bajja kumpa ku ssente naye nange nja kuba sikyali mu palamenti sifuuse pulezidenti naye nga ndi mukulembeze wa nuupu ye political relevance gyeyali anoonya mu kukola ekibiina ate ekisinde nekisemba nakyo ate nga munnakisinde ndi mu maziga kubanga siraba kirungi kivudde mu nuupu okujjako mpozi ewadde abamu abatandibadde na mukisa kubeera ku mwanjogo byabufuzi kwetaba mu bukulembeze bwa Uganda bawadde akakisa nabo beetabamu okwogera ku litmus test ya democracy nga tumaliriza litmus test ya democracy enkola ya obuuza kibuuzo ki boza no efairinze oba ekyalina obudde okuyiga okuyita the litmus test of democracy nagambye buli kisaba mu Uganda nze sinenya nuupu nenya Museveni nuupu tesobola kutereera nga tuli mu Uganda etali mu democracy jukira nti nuupu tekulidde mu vacuum nuupu eri mu Uganda eyawambibwa omusajja salute order from above democracy twerimba bwerimbi ebirundi egisinga so litmus test eya nuupu weba egudde FGC egudde DP egudde ffenna mu Uganda tugudde atenza okugwa kwa nuupu nenya Museveni kuba tatuwadde eddembe lyabwe bange nga bibiina bya bufuzi kukula
nja kusaba osembezo dawe bakabo obusemba nenga mu closing remarks nsubi okutunako ku how far oba wawo tusokulaba nga campaign mujjo ba campaign zo baka kuyege kubwa Umane MP Kampala district ozitukiriza n'ensonga ya smile fundraising nenga byonna nja kusaba bigate mu closing remarks nyabo kale bana Kampala mwenna njagala kubajjukiza nti amanya gange Stella Nyanzi ndi Nalongo ndi musawo mutendeke ate nesimbyewo ku kifo ky'omubaka omukyala abakiikirira e Kampala nga ntwala division 5 omuli Lubaga omuli Makindye omuli Nakawa omuli Kawempe omuli ne Kampala Central omukulu ambuuzizza wentuuse kakuyege munda baddo twatandika enkola ya scientific nenzija mu radio ne TV ne ku internet mundaba naye ate newaka ntuuse mu butale mundaba bwenzija okugula engege gye naliisa abaana era abatunda engege embalamusako nembawa ku busitika bwange mwebale kunteeka mu ssuubi mwebale kunkakasa tugenda kundabira ddala nze eddoboozi eritatya Kyagulanyi mugamba amazima ne Museveni nenga mugamba babi waffe omulungi Kyagulanyi nga mugamba ne Janet Kataha nenga mugamba n'olwekyo mba mwagala eddoboozi eritatya omukyala ateri antama agenda okutwala ensonga zammwe zembadde nsanga mu nzigota mu akedi mu masomero eno waggulu abali ekkolola ensonga zammwe zonna mbakakasa nti nja zituusa kye bateeseza bagamateeka ndebeere kalabalaba omulungi ku bajeti ate no bakiikirira mbakiikirire ebyessente nkyasonda bannakampala era bannayuganda njagala bebaza munsondeddeko nayisa bajeti yange nga ndi mu biliyoni 1 ne miliyoni 2 abantu abasinga covid bambi yatukola bubi naye njagala kwebaza abampereza 10,000 13,000 abagamba leeta posta abantu era amafuta mu mmotoka mwenna mwebale kubanga muzimbye kakuyege wange ate nzikiriza nti mujja kwongera okumpa naddala nga tugenda omwezi ogujja gwakwewandisa nga ba MP njagala kubebaza era mbasaba nti mundabiranga ddala bannange jukira Stella Nyanzi OFDC Bulu bwotuuka wali ng'otiikinga. All right, ye Dr. Stella Nyanzi. Jacob Omutuuze. Tata. Goli muganda wange era kino ngenda kukyogera mu closing remarks zange nange. Bannamawulire of course fe ndabirwamu eri actually see communities n'eggwanga lyonna. Nja okole closing remarks eziri exceptional omuntu mu perspective ye yabo obw'amawulire. Nja kweta Eson 1-on-1 okwanmaskinga bunnamwaya naye ng'olayinga ku ebiri mu national unity platform sakuno obukulembeze bw'olubiri okubeera nga oteekawo mu ggwanga Uganda n'enkyukakyuka nja okole closing remarks ng'obibeesinga ku bintu ebyo. Anyway, abatulaba neyanza okupa chance n'okwera ku Delta TV amanyi bampisa kugizibwa Jacob abangi bamanyi nga DJ Jacob Omutuuze gwe muganda wange kikiseera twebeereremu nze naawe tugera kwebeereramu tutya ng'okeera ku makya okukuuma endagamuntu yo paka ku lunaku olwo olunaku olwo twerabira twagala enkyukakyuka kyekisookera ddala obukulu twagala enkyukakyuka etatunyigirize nze naawe etanyigirize munnamawulire etanyigirize muntu wa wansi etanyigirize muntu yenna ali mu Uganda enkyukakyuka eyo batya votinga Bobi Wine yensooka gwensoose okukugamba oyo eyokubiri Kampala votingira omukyalo ono Stella Nyanzi era still Kampala meya votingira Dr. Jose Kamino waba yesimbyewo wate yesimbyewo tomuwa nze kenyini ngera kwesimba bonnamaya division on votinga kubanga nze ebyange nze ndi straight forward nakoma byenjogera abantu abisinga bungi bibanyiiza ninganga Stella Nyanzi naye nga ge mazima so nsaba fena tukere ku makya okuba nti no tulonda omuntu anakera ku makya otujjukira n'omuntu anatubeererawo yona mu capacity yona gy'oli tokoma just kera ku makya kukwata kilo ya sukali ya muntu oba omutwalo gwa muntu kugula kaluluko londo omuntu oyo nga todde besinga na ku kibiina londo omuntu oyo asookera ku makya okukolera division yo Uganda yo district yo yonna mu capacity gy'ogenda okulonda nkusaba muganda wange bannamawulire tuvuddeyo bangi waliyo Kazibe Bashir omulabiranga ddala omusajja oyo abadde munnamawulire era kitiru nga atufuga muwujja omulabiranga ddala waliyo gwe bayita Anatali naye yesimbyewo bambi omulabiranga ddala waliwo omukulu gwe bayita Sulaiman, that is Pale FM. Wa Pale FM naye omulabiranga ddala waliwo omukyala bamuyita Shami ayesimbyewo kuwa ewandege yawo anyway nze
kankifuuze wendi nkusaba londa omuntu alina obusobozi okukyusa Uganda, londa omuntu alina ensonyi mu mutima, era londa omuntu gw'ononenya enkya ate ayambuse eddinisa ly'emmotoka ye ng'atambula. Alright, DJ Jacob Omutuuze, mbebaziza nnyo okubeera nga mufisaawo obudde bwammwe okubeera nga mujja tukubaganya ate ebirowoozo n'okuba toki mu ggwanga lyaffe Uganda n'omulundi omulala nzikiriza tujja kubeera nga tufuna omukisa guno. Buli wenzijano mbagambye era sijja kubeera nga nkoma okubeera nga mbajjukiza nti eggwanga Uganda etoffaali yetwetaaga okubeera nga tuzimba tugenda ditandika olunaku olwaleero, tolinda lwankya. Ekikulu kiri nti buli kyokola ekikole olwaleero, togenda kunenya mukulembeze obaani naye weebuuze ddala kituufu kiki kyotaddewo. Alhaji Nassan Tegesebwa yambuza ekibuuzo nti babanenya obukulembeze obuliwo nabo basooke beekubemu ttooki ku Else1 oba maka gaabwe bakoze eki, nti buli bw'ofuluma amakaago manya nti oli member of parliament makaago, nti bw'ofuluma you either represent or misrepresent ennyumba yo, famire yo n'omuli gw'omaaso gw'ogenda okukwata. So kitutuula nnyo ng'olowooze bukulembeze maaso bw'oyagala, bwakuwa nsimbi, sukaali, munnyo, sabbuuni oba kubeera nga future ya Uganda ntangaavu, omusingi, omuyiko, amazzi, cement and everything obiyina mu ngalo. It is your decision okukkiriza ddala kituufu eggwanga Uganda kye lyetaaga okirina ate olina okukikolerera olunaku luno olwaleero. Obukulembeze bwe twagala ffenna tusobola okubukola obutali mukubiba musaayi. Bagamba nti Uganda Eyenkya, ffe nga bannamwe tusobola okukola ebintu nga tetulina kyekubira nga Jacob Omutuuze bannamwe mwenna mbaga nti bwe mugenda mu bukulembeze kubeera nga mugenda kubeera oba kuliya oba kukola ki, mugenda kuswaza profession si yokka, famire zammwe, ab'eŋŋanda na buli omu n'eggwanga lyonna. Buli omu agenda okukola obukulembeze bwagenda okulubirira nti batabani be, bakadde be n'abazzukulu bajja kubeera nga beeyaga nti ddala kituufu tewayogera bwogezi ne bagenda maaso n'ossa ebikolwa mu kintu kyekigwanidde okubeera nga oteeza Uganda. Atakumiranga mpeera abankumire for God and my country. Ayi Katonda kuuma amasomo gi.